Banange, hi guys, tuline Norbert, omanyi phone tukola official introductions. Ne tuline Norbert or Noba Events. Generational promoter. Oya promoter. Oya promoting a black sugar to be taken. I just black sugar mna. Black sugar mwagala kola simayanga ma side festival. Ali serious no meanwhile. Era mbo bali muku. Waka bali mu tugenda kusoka kola trip. Oh, trip bali mu registeringa. Trip babana bali registeringa. Trip abami ojja togeza nojja n'omukyala wo togeza ne waba muwala nti girlfriend wange ya ojja kumusanga eyo. You sorted. Naye banna. Hey. Aina kujja na side. Era tu connecting ya tegese just sanga yo already tuba sortinze. Kati kambuze. Enjawulo ya wakati wa side chick ne malaya yeriwa era. Good question. Wakati kulachi njogera bwe. Mugantu mujja basanga ngolede bali sorted. Waguze buguzi bantu bazze bali. Ate tubaguze. So nga amu omuntu linda mu nzinjogera. Ya the program yo. Bakuyina. Mujja kusenywa mu amara. Anada uyo nzikugambye lero nze ya bouncing off. Side chick. Yani badenga muchala namba 2 atali official. Okategedde. Bwogamba nti mumujje mujja basa kukyegeza go kirala nnyo goli mu kutunda bakazi. Sina bakazi. Kuliriza otunda bawala. Siba side chick. Wama dodola bayo. Kuliriza. Side chick. Abeera siwa lunaku lumu. Totegedde kyenkugamba neera. Totegedde kyenkugamba. The thing is the thing is tomanya diri ogenda kusanga side chick kugenda kubeera naye. Era osolo ogenda obogenze out totegera nti no bangenda musanga wasigena musanga yo mubala. Obogenze oba mulungo totegera nti ngenze musanga yo. This is generally a trip that is meant for the side chicks association. So abachala ba side chick bagenda kubeera yo. So osobola okuba omufumbo basi asobola kwanga aspiring kwanga nze text mfunya nyingi n'abaami benyini batera okuntextinga nangamba sugar njagala yo side chick oshagera kati mwami nze gwempita ko yo trip okategedde wamaka nkusomeka nkubu kati nga generation promoter yes tugambe gobugamba nti ogenda kuleetera abasajja abakazi babasangeyo concept y'ekintu oba ogitta okkiriza nkuwabule nga promoter ndi mutegesi wa bivula ali tested okategeeraako bwogamba nti no otwala ba side chick trip tigwe omusajja jangu nga bwoli ojja kusangayo nedda eyo si side chick wandibadde ogamba abaami mujja ne ba side chick bammwe anti awo omwami mba mulese atamulina babayina abasinga babakola ki ate nga waliwo yagadde okujja okufunamu akategera ebikugamba era kiri vice versa nga tamulina ngayagala kujja mufune kiri vice versa okimanyi n'abakyala abaffe ekigamba abaffe ojja kukasalamu ekiga abakyala abafumbo no balina basayidi husband nga gwe na side je bali munange I didn't know about munange they do nga mufumbo mulimu nga na wampeta nga mufumbo nga nayo ka Eric ate no vano muchaka katika nkitereze mu kitegere no nga omwami gwayina ali reasonable nga mufumbo nga bula wano tuli waka nga mufumbo ningo omukyalo era ina n'omwami omulala nga ate naye mufumbo kati nga mukyala wo side chick wa mwami mulala ate fe tudiringa n'omuntu wa wansi kati nkubulira ebiri ku ground kati obu abafumbo no katulachi ova mu bufumbo bono ogende mu oyo no bufumbo bwo mulala kati bitegera kukanko story ate nga n'obojja boyo kanko nyuko ne story no nga ate reality nze nayo gwe manyi muwala mukwano gwange yayina boyfriend we nga basoma ku university in fact secondary crush ebyo yokweyagala ebyo nga bantu bwe batuka mbu ne bebulako bagenda okudamu okwezuula ng'omuwala ono gwenjogerako ng'olwedda yafumbirwa dda alina empeta naye ng'akyayagala gaayuuli nga tasobola kuva mu maka ga musajja wa mpeta ono so kati agira n'amugabirako ku byalo namugamba kati omumanyi nti weekend eno omwami yagenze Kabaale kati jangu oba ngenda kujja nfumbirewa
Noli nno naye yafuwa yawasa omwami sakati omwami naye alimba omukyala we waka kati bo bagira ne beewasaamu weekend kyokka bonna bafumbo kati bintu ebyo gyebiri awo mukama ntaseewo kambere wano kati omukyalo oyo omukyala oli omwami abeera sayidi ki abeera sayidi kooko kyengenda okukola ndowooza nedda abo be ba smart wire ate wa smart wire kugaye musajja wa buvunaanyizibwa w'amaka bafumbo smart wire be bano abatalina mirimu anoonya ssente anoonya kukakasa smart wire si be bano abaayagala okukakasa buno buvuukavuuka abaayagala okukakasa ennyo simanyi ekyaggulu nze nja kuboogera abaakakasa nnyo nnyo abaakakasa nnyo nnyo nezo ndoza babira mu lwala ebintu ebyo gye biri ebya ddala oli n'asalawo n'agamba kaŋŋende nze njagala kukola mukiri kyekyange aishuwa gwe tewalaba neno voice notes bwoli ng'era omukyala tayagala nakumanya kati ye mwami gwe olina okufaayo osooka ogenda ebbakuli ku bitaala tukitwale nti ffe twakulira mu kyalo titubitegeera nemweno kati nno lwakuba simanyi I don't know but for me it's ala ekinseseza sinawana kukyogera waliwo olunaku lwe nali mu production ne bambuuzako ku station ne bagamba shugo yagala musajja ki ebya ddala ddala I'm not attracted to young boys in my head I be like kubanga simanyi but in my head I feel like oba tamanyi bulungi oba kiki Totally about you, Eric. I say, I'm going to mukuru. I'm attracted to someone who is. Wabanga mtonyo. Olu mukwe kubira kalamu kafuna ekisuga. Nange simutegera mwami. Yafunye bwa. At side chick. Wabendi si wange. Side chick si uwe naye amwita wange. Mwambe wa. Nenga mweyagaide mu government ya President Museveni. Namwe Museveni yabafuga. Simulina ako buzibu. Naye kati kambuze kyekireetera omuntu ebimu ku bitu omanyi ebimu ku embeerawo n'endowoozamu ebimu ku tubeera nga Museveni aludde mu buyinza ebimu ku bimuwadde eddembe byebyo ate kati amulinako obuzibu ki okitegeera omulala anoonya olino kati naye kati kambuze kyekireetera omuntu okuba si kuvaayo mu bufumbo but n'afunayo omuntu omulala omutaasa nga towe waka waali busy baliribo baddeyogerako tukole katikole ku side chao bale abanobati side y'abakyala soka side y'abakyala lwaki omukyala anoonya omuntu omulala omukyala anoonya omuntu omulala n'agenda kati no waliwo oyogedde no waliwo yagenda kukolinga wavunaanyizibwa oyinza okulowoozaako maybe naye waliwo oli ng'anoonya nga teyamuteeka mu okimanyi nti no dodo mu mboozi eri eyabannambwayo wenjigoberera obulungi kuba tina yatugamba yalinga neighbor wani wa Opafambo. Choka Opafambo agamba yali neighbor wa Suna Ben. Nishageza Suna Ben yali abeera ne Tina. Wali wabeera mu kikomera kye. Kati nga Opa abeera ne Nambwayo. Bwe kiri nga ba neighbor. Ate bw'onzizaayo eyo ku mizigo. Gyebiri nnyo. Olimba bebi ogenda ke wa neighbor. Nti ngezaako ffe tudiringa n'omuntu wa wansi byonna tubifuna. Kituufu. Emizigo gino ogiraba. Ne mujoze baka abasajja mu abali ku mizigo okimanyi omukyala agenda ne mu kinaabiro ogenda okunaaba n'agenda naye ebyaddala ng'omusajja ali mu nju bino bye mbagamba gye biri ati bebbi wange oyagala okunetera essimu mu kiyigo tasobola gikuleetayo jjukira emizigo egimu ebinaabiro n'ettoyi biri bweru true wetoolola bwoti kati ebintu biri wansi abantu beegatta nozaala abaana ba neighbor omu owokubiri owokusatu naye nze ndowoozaamu ezimu ku nsonga ezireetera abakyala okugoing outside their marriages of course percentage enene y'abakyala bali faithful ekyo kyo weekiri abakyala basingako ku baami ate omukyala watukira okukkiriza nti kati kambeere noono waliwo factors nyingi nnyo ezimu ziri health wise ezimu ziri spiritual ezimu ziri financial ezimu ziri political ezimu ziri scientific obanyimenye ekindekeki wano ojja kusanga wenkutwalako mu politics mulimu abangi nga waliwo yamuyamba okuyitawo waliwo neyamufinansinga mu campaign ne waali waliwo akyamuyambye okuba nga oba twekigenda ngwere mu zi parliament eyo oba bakansala abafi jukira wamala okuwangula kalune kajja alina okutula ku komiti ezireeta ssente kati bamanyi okubanja mu mbeera eyo kubanga oli omugagga tolina kyogenda muwacyanjawulo ate abantu abamu
munayi sex tebakyamutwala nga kintu kiri awo nti kyamaanyi nnyo. Bikwegatta lunaku lumu ne bikoma awo ne biggwa. Tewali laavu. Okimanyi ennaku zino abantu beegatta tewali mukwano. Munnange kituufu. Ate goleka kulimba gwosinga n'okubagwa ate basaidi kiiki ye alina mukwano ki? Bagamba temugwa mu mukwano. Tolina mukwano. Suga olimba. Alimba talina mukwano. Omukwano tosobola kunyimba ndi saidi ki? Kati nekino kankikubuulire. Omuwala yenna asooka okumanya nti omwami olidde alina omukyalo omulala oba mufumbo tajja na laavu. Nze mazze nayo kubanga nze I told you this thing nti no sobola okubeera ng'omusajja wo gw'olina nga nange quality zalina zenjagala nze oba oyagala ng'oyigewa. Selfishness is inborn, naturally inborn from childhood. Buli muntu aba yeeyagaliza kirungi. Obujja nakyo kya butonde. Tosobola kuŋŋamba nti gozze ng'oli mu comfortable zone era nze ne laavu ey'enjawulo. Nobati wange nkwagala nnyo my love olimba. Nze alina n'empeta ku mukono oba onnimba. Wama kategedde. Kati tosobola kakasa muntu nti gwe kyakuleese ewange ki. Abawala b'ennaku zino babala byanguwa. Ekisooka kya bena abawala population nnene nnyo ku basajja. Bwe bagamba. Kategedde. Tuli bangi. N'emirimu egiriwo oba tegisasula bulungi ndowooze. Okay, most of the girls they are not satisfied with what they have. Obanga toli satisfied ojja kulowooza nti mutya Nobert Events ajja kuwampa ay'ataano oba nampa akakadde nsobola okutambula omwezi omulamba. However, fe abamu tuli selfish, tuli bakopi mukko. Omwezi mulamba akakadde n'obutaka kuwa n'obutaka funa. In fact naffe tetuba nako. Ate wamma kati nze kamba atulire mbabuulire ekituufu. Tugambe. Fe abasajja tulimba nnyo. Twefuula nnyo kye tutali. Wenna naffe twagala otulimba. Abamu abalina obudde obwo. Fe abasajja twefuula nnyo kye tutali. Banaye basajja mujja kunsonyiwa mu kino. Kubanga kulaki njogera bwentyo nina nange basisita bange ate nange abaana bange nina ab'obuwala. Naye n'omulenzi omu naye kati njagala kwogera mazima. Fe abasajja naddala ng'abadde mufumbo tuve ku sayidi y'abali abakyanoonya okwewasa n'okwefumbirwa. Naye fe abatambuddeko ne tuzaala tukola ki? Laavu yaffe entono. Era nsobola okulaga nti nina laavu yo naddala nga tombikulirangako kunnikayo obanga sijikwa manyi because I don't want kukyejjamu. I want to generalize. Kati saagala ate mukyala wange agende omwami wange ate era wewozeeko nga bukyagamba osaaga naye kirungi abimanyira because we address people. We address people and we work for the people. True. Omusajja yenna nga takukira nga bw'ati n'agikwambula awantike eba y'amaanyi nnyo. Bakategedde kyobalaba nze mu byensinga okukola ne mukyala wange olindamu katono nze bimu ku byemmanyi ebisanyusa ku mukyala ye moment eyo wala nze owange ne kati nkyakimukola era wetutuuka mu kaseera k'ekisenge ak'omunda nze nyambula Kaleega n'ennyambula n'entuuka wali naye omusajja atalina mukwano. Kulaki nkikola ekyo? Kuba nina omukwano gy'ali. Omukwano gwange tegufeedinga eri mukyala wange. Okategeera gwa ddala. Naye omusajja nga talina mukwano gy'oli kati njagala mukolemu ne flashback mufumitirize. Ogusooka gwakufaako nnyo ajja gikwambula ayinza n'okugamba nti giwanike wawo n'agirabira obulungi. Akaleega n'akakugjamu anti nze nagambe tewalina gye mumbuuza gye si era tuwuliza naye muna tulina oyiga omulundi ogwokubiri ng'akuyisa okumuwaako wallahi ya Mungu yajja kweyambula ayimirira walaga wayi ukola ki olinda ki ekikuleese tokimanyi songa omuntu gw'olina laavu gy'ali era bino tebifeedinga wekuba kunaabera mudamu ne mugenda gwe njagala otegere nti laavu teriiwo
bwa mwakayingira hoteli tajja na kugenda kunaaba. Tagena kubanga love yo tekola ki nze mbajala mbabe principles obo mutandiko buffalo yi ndi mubululi ndi muyiga no mukyala nyini neera okumanya taba na love tajja kubona kya kutya kyonna kyonna era olunga bwayingidde bwajja okuyingira ekina gundi obuliri naawe so omukyala goyina omwami goyina kulira no love ine obwakatirwa bwayo si buchafu anti gotayina konsonyi chichi government love bayagwawo no songa love yo gwe eriko gambo wayi bwenna abasimusmeringidde bulungi anayisibwa atya oyina love jali Ana basajja ojekere omusajja agamba mbuye ayagala nga tanna naaba. Kaka okala. Anti katika atoyogeranga ku bantu we batolo ensonga. Ne bwe twasomeranga walinga wa abasemba mu kirasi. Bagambe bonna baafa. Obate bakula. Bakula. Oloza bwakula n'abeeranga mu buto yali asemba. Oloza bwakula era Katonda magezi agenda gamu wabukulu. Katonda takola ekyo bola by the way kanu kangayise kwa desika mukwano. Tero gamba abantu nga tuvugeyo ngabe as you drive on the way. Nga omanyi principle yabavuga nti buli gola bakukuba manya tigwategera basigadde baki balalu. Okategedde era naawe era nekyo ekimu kyegamba nti golowooza abantu betwasoma nabo bonna mu butunga abasembanga basemberanga ddala nno waberanga omuntu nga musiru ddala nga n'okuwandiika ogamba tuli mu siniya siri naye ng'ogamba gayuno kulaki tali mu P3 naye ekikwewunza abo abantu bwe baakula ate ebintu bya Katonda tebiriiko ebyo ne ssente ne bafunamu ali ku luguudo avuga kati beogosanga nga muli kuwanuwe naye ng'agireese ddabo indicate emyaka kategere so nebyo mukwano bw'ebintu bibiri kati oyo omwami wo yakunyumiza sinayagala yali wange yali ku social media naye bannaye andi wobeera president yali wange yali ku social media kali ka TikTok emate mugenda ku ate mujja ku obukulembeze managerial skills obukulembeze obweganyi nze sikulembera abo uliriza kati kankule ne kino president aba president w'abantu bebona Noda yagala woboli side chi kanti I say it was funny ate kyabutonde kati fa abakimanyi nti omukyala aba mukyala nafa aba misife tutuukiridde ensonga z'omu kisenge zisaana muko obuyonjo abaami tubeere bayonjo awami abasinga kushevinga nagai I want to generalize sana kujja awami abasinga ekinabire ekyo kitumenya ne bakyala baffe namwe basaidi kikamba wa magezi omwami wobo manya nti kuna abakumumenya teri musajja anaba mazigo kyanga kyemumenya kubanga abamu bali ku mizigo nga tasobola kugamba nti agenda kusoba pakoleta amasanyazi bagabana magabani ne omalo kimanye ekyo ekirala abami abasinga tutera kudda wakanga budde bukyali tubeera nnyo mu bintu by'okuyiriba kuva wano kudda wali kati eyo gy'otuyanidde gy'osiiba gy'okola ki bw'ojja neweefubitiko obuliri omukyala obeera muko naawe n'ensobi eyabaddewo olw'ensonga wakiri omwami kale wabeerewo ku flask ennene ebeeremu amazzi agabeera lwedda agakola ki kati mbawaayo akasembayo bw'ojja okubiitingira omwami w'omutereze mu buyonjo omwami bwadda mugaye daddi leyo njagala kunaazaako nazo omusajja omukulu anti kati eyo oyina ky'omusigamu sigamu nti ogenda munaaza gwe muchallenge ngendire njagala kunaazaamu amazzi gayiwe mu bbaafu gatabula aganyogga n'agooca naye kyangwe ne sabbuuni bibeerewo nga biriwedde kale tajja kukkiriza omunaazi oba ne bawanaabazeera mujja kunaaba bameka ekitegeezo manye fe abasajja tulina engeri gye mulina otukwatamu tulina engeri gye mulina otukwatamu naffe nga naffe bwe tulina obbakwatamu banga ffena saidi zonna n'abakyala nabo balina weakness zaabwe naye fe abasajja tetulina kulowooza nti tugenda ne tufamu kamentality ddala fe abafumbo nolowooza nti wamala kyaggwa kyakola ki so nga ate bambi omukyala kwe tugenda tuzuula omukyala mutwale ng'amufunye omupya buli wiiki tutwale ng'akwana obupya akubeera munnaye tubyogera naye otuukira n'owitako otuuka n'okoowa
sikukowa kuwana naye otuuka n'obeera ng'oli afuuse bwana ne mwannyoko nga you too used bagamba mu you can't even spend a month nga nothing has happened bituufu muno bagamba bituufu abaana kati abaana anti kati gundi yani gundi sugar nakugambye gwe kikubonyaabwe mbadde njala kwogera Dodo nenjogera Jojo tondeetere emitawaana nja kundeetera abakyala abawaka abo bakunnyonnyola nnyo ate banyiigamba ngwati batumenya okubafuna Dodo kangoyiteyo kintu omukyalo omufumbo kati va ku bino naddala nganze gwenjogera ow'empeta kitwala kinene nnyo kubanga olina omukyalo ewaka mubimanyiiko mulaya babeegayiridde nabyegayirira teri kintu kya bbeeyi nze nga nze nobati nga kubeera na mukyala wange kitya alhamdulillah kulwaki njogera ekyobola nwana nnyo okulaba nga ndizaavinga embeera eyo kale waliwo n'abayaaya baabitegeera mu bizinesi gye tulimu bategeera nti akasajja ako kati bwemukayingira famire nja kuba mukanafuyiza ne bapaane bazannya emizannyo bizinesi yaffe eno nzibu ne bakwata ba media wange waka ne bajjanga abatembeeyi bingi bye baakola kwagala kutta maka gange naye neebaza Katonda nti ekirungi nti Katonda obanga gwoli innocent munaye Katonda alwanirirako nnyo gwe gy'otali naddala ng'obadde mutuufu nga baagala kuzza mu kyalo so kati kulwaki oyogera ekyo njogedde ekyo ng'oyogedde ekya Jojo bajala kwogera Dodo Dodo nekikola ki neyeewozaako ne bamusuza kitegeerekese anti kati ng'oggyeko n'ekyo kati ffe tulina era abatulwanyisa bangi abeefula bambega b'abakyala ajja kuleeta agambe nti tomanyi Jojo gyali nze nalina ekisiraani ky'omuwala kanjogereko erinnya sijja kwogerako sijja kuwa mention muwala yanfuukira ekisiraani yanfuukira akagatto akayinja mu ngatto tuli ya mukwano anjogereko nange ekyali kinkosezaako mu mukwano mukyala muwala mulokole akubira mukyala wange amasomo mwenda gwa kiro zukka tusabe omwami ndaba bamutwala ninga mukyala nkamuweddembe akole ki asabe ogenda okulaba kuba nze I access my wife's phone naye ebimu ku mateeka agafuga ewange newe basimu nga yagiguze nga simanyi sente gyazijja ngenda okugira password mba mmanyi nti ekira bweti newe bati nange era ge gamu aganfuga nze ne bwe mba nange nakagiguza ewange lwaki ntuuse ku ekyo ewange baana ffe betuprotectinga ku masimu gaffe namwalebwe muba mumanyi passwords naye abaana bo tebalina kukugira amasimu kubanga omwana katuni biki ate ekirala nga bamanyi abaana bazanya asobola n'okukwata WhatsApp yo n'aweereza message naye nga biri awo oba ne basharinga abaana b'ennaku zino bamanyi lwaki njogedde ekyo nti nakwata kusomya mukyala wange ntusanga omuwala amuweereza message ez'enjawulo kati olwaba omanyi kati oyo omuntu omwami oyo nze namulabirawo nga malaaya ensajja tosobola kumalako na musajja oyo Katonda teyakukolera musajja oyo Katonda ali kuwa omusajja namama nadde okwewasa empeta bino byegamba bya mwaka gumu emabega mukyala wange katugenda weza myaka 5 ebintu ebyo biraba mukyala asobola okuba nga mugumu era ng'ategeera nnyo naye we biyitirira bisobola omuwekeninga kituufu era muwala gwe kisiraani gwe nga ne kulwaki njogera bwe ntyo kulwaki mwinako obusungu bungi yali yeefuula abulya nga naye amaka ga mulema era nga mukyala wange amanyi n'omugamba oyo si ye mwami olaba n'omwami kumanya sitaani mubi nnyo ne bba w'oyo omuwala baali bamuyita Robert olaba nange Robert bye yankolanga era paka abaana nabamusuulirawo ali Dubai ali kukola bwa maid which is not bad okukola sikikubirira naye gwe oyagala ne mukyala wange omwagaliza akusangayo mu bwakadaama gy'oli kubanga oba bumulemye kati ayagala kutta era byansumbuwamuko kitegeera wanyi mukyala atuuka ne bimuzitowako ndaba omwami we oyo mukyaki mwasabira alinamu abakazi nga 6 otyo era wama kyova olaba Asha gundi mwegendereza oyo omweru oyo kubanga nalabye nga tuyita mu bintu bingi naye nga bumanyi nti abanafu tubeera gye tutabeera Katonda akola ki lwaki ntuuseeyo nayo na tuli mu mboozi ya mukwano n'ensi y'omukwano nti omuntu asobola okukusuuza ekintu
gwe kiweetaaga oba kyolabye kyogenda okufunamu nakulimbalimba nakubuzaabuza naye kyeneebaza Katonda nti kati mukyala wange amala n'ategeera ekituufu kubanga omukyala y'omwoyo along the way yampeereza audios kale ng'alinga akuba akakule wali olowooza teyakulema teyagavaamu wuliriza teyagavaamu kibi n'ayogera message yayogera ng'ate ayogera ku baana bange faka alina kyeyogera n'agamba nti gwe byokyepanka paka n'abaana bo bajja kubona kati ye yabyogera kuba mukyala wange yali taliiwo yali embeera emutabuseeko neewumuliza kyokunaba kinene tokyogera nga yeewaddemu kaliivu ndowooza nga ono omusiru ye omutumbaavu ye mu busiru bwe yalowooza nti awangudde n'ampeereza audio n'agamba ebyo n'abaana benyini bajja kuzunga bajja kuvaamu n'envunyu wansi abaana abange ab'obuwala yali yakusaba n'ogaana wali kati mbitegeera luvannyuma mukazi yali anjagala olwadde ki twaze kusaba twaze muboozi z'omukwano anti mbadde njala kumanya oli musiraamu abere ndi musajja mulokole mbadde mbuuza ate munaye ate ekyobulokole okiraba kituufu nze ndi mulokole ali civilized olwo balokole bannaffe bakulimba nayogera eyo neefula omwoyo naye nga te abakazi alina basatu kituufu ng'alina bangi okategedde so nebaza Katonda nti sitaani etwamu naye ngenda okukola research yali anjagala naye bro sobola kwagala amwese sobola kwagala sooka omale contract ogimaleko nonyeneyo okuyirwa kwongera osigaleyo eyo odde kuginda bazzukulu kuba abaana banamukola ebintu ebyo naye muvenga ku bantu olaba ddodo ekirala olaba balaba abantu nga batambula bulungi ne baagala balina engombe ganga at least ffenna tufiirwe kati mwana muwala yayina enkola ya ffenna tufiirwe olimba wafiirwa wekka era kituufu ffe tuli eno tweyagala tuli Uganda tweyagala omukyala bwambuuza hani weekend tugendeko wa era lwakuba nabalaba mu lyato nabalaba ku statasi mu lyato nga bali mu life jacket okyaliko bonna bonna obeera muteremundo nga mwebuli nkutidde gwe sometimes byetaagisa abakyala baffe ab'ewaka onedda ng'ogyeko ekyokubeera romantic abakyala baffe ab'ewaka ketusika mukyo kati shuga kyebanja talina laavu tabimanyi ati yejjukira saidi please Dodo I'm also an interview no we are interviewers please don't interview me today we are interviewing no but yes please kankubuuza bali wakujema akapale k'omunda nze ni mwana mtondeka kati teri moment mukazi baka ate mukimanya ekituufu kiba kirungi oba kimanyi nti no at least oli ate abasajja namwe mbawaga bwereere omukazi tumudumirako misinde kubanga afutala oluzibeere kinene nnyo ne oba olya nnyama irungi nga bakutenda ne wala gy'ow'amaanyi ekinene nnyo dakiika 7 waliwo omuyaya atera okwewana mbunze musiba ekituttwa mbeerako paka ku makya osiba because kiri kya butonde so kati take your time katola ombuulirira take your time mukazi mukwate bulungi mukwate topapa olwedde omuntu abeera waali kati ekyo kyekijjayo abakazi kati abasajja kyekibajje mu bufumbo abasajja munoba nze munsesa ate naku zino kuno bakungi nnyo baba basajja you talked about somebody yanoba mbusibanya n'agenda wa anoba bwa nakuleka mu nju sibijjuke tubiveeko tuyinza kwogera erinnya mugonti naye nze olaba nze yakujjukira eyanobye waliwo eyanobye nze ebimu ku bye neewaanirako ku mukyala wange mugamba nze sisobola kunoba sisobola kukusuulawo newali bakoze ensobi etya no njogesa ogera olwayageza buto naye kibaddewo nga waliwo n'abadde mu bufumbo myaka 2 era nadduka ku mukazi namwaka gumu
Mwache bayita omuntu obufumbo va mu bino ne mwesanga ne muga no manyi ti ne mutandika n'okubeera nga mweyagala nenga temumanyi ti bamweyagala. Walo mbakirika ngule n'ekintu kimanyi waliwo n'abatandika n'ensonga z'okubeera nga beegatta nenga n'okweyagala tebamanyi oba beeyagala. Anti abantu baalaze wala mu nsonga z'okwegatta. Ati ne mwekwana oluvannyuma nga mweryalya dda. Anyway, only that love is something that grows gradually. Yeah, it grows. So sex comes before love since when? Bali kwebyo. Waliwo yatulima mbu through sex love can be smanya developed whatever. And then la feeling me I want that date. Which grows. Njagala okunzigulirako ku lujjirwe emmotoka. Ndekanze. Ku lujjirwe emmotoka. Ongulireko ku kimuli please. Kati awatawo kati abasajja bavaawo. Musoto kugulira wa molo lujjirwe emmotoka akwesumzo ky'emmotoka. Nze soko nzigulule. Wamane batoli mutu. Ngategedde. Ayinza kubanga level yete natuka ku mmotoka. Era wakiri akuyitira wa boda boda mutwale mukyala wange. Gwe nomanya nti at least oli sorted ku bya boda boda tebagenda kusasula. Anti tuli ku levels zonna ez'abantu. Usavu mu linnya lya Yesu. Serve all levels of people and let me tell you go. Ate yo love ya boda enyuma go. Fire. N'okutambuza egokyali ku ya boda n'okutambuza ebigere. Eyo ngisalizaamu ddala kibi kigwana. Okimanyi love y'okutambuza ebigere yesigane ku university kati. Ku university yesi. Ne wama nungi nekutambula ne mwewe. Thank you for picking me. Toberanga abasumba nti do what I say, don't do what I do. Tonninyiza nze boda wabu. Andoliriza kyegamba. Anti lavo ate y'okutambuza ebigere. Olaba oli owawaanuwe saavugera kitiibwa kino olaba owawaanuwe avuga. What are you? Kankule kino. Dodo kankule kino. Okimanyi kitegeeza omwami oba gwe mweyagala biki ne mutambula mu butambuzi wano nga bwe tuli mu kizungu ne mwambuka kasozi ne mukkirirako wansi ne muddamu ne mwambuka ne mudda gye mwavu. Akaseera ako kalina bondi gikabakolawo. Those are not our things to kill. But once in a while. Kutambula nti otambula nga kibonerezo. Let me tell you, there's tuve wali eri tukirire wano kugana amadala tujje wano. Tume tuva ntambule na tuddeyo munda. Yosa akunta amuza mu kukirira pakiri wansi nga mpekera. Me I use the boda as an option. Not as a mandate. Okategedde bulungi. Oyine mmotoka. Kyogamba bulinya boda ovaako ki. Nze jjo nabadde mu Irene na Fenna tuzirinya ukimanyi. Ejjo nabadde mu Irene na Mubiru. Nyine mmotoka. Nagiwadde batabani bange bagenze mu show. Bulira ninye boda. Nenva ku show Serena. Corporate show gye nvaamu. Uliza mvudde mu corporate show. Buli muntu wasula nti buli azze wano nti nabati vensa alinye boda tuyina emirembe mingi nnyo nga tutambulira ku boda. Waawe nyingi lano tumanya nti nfuutukirayo wa. Kati boda temuzisembya nyate na boda zibabeereddewo mbi. Then ekirala kutambuza ebigere. Nze kati kangule nja tubasanze wali nga balina n'embwa. Mujja kunsonyiwa nnyo siba kuba bukubi nnyo mukyala wange naye. Mama mutukube. Weba weekend. Weba weekend. Mulowooze ko. Weba weekend waliwo mutukube so that ndowooza. N'abanda baabagala. Wabawo olusi weekend. Wabawo olusi weekend wembeera ewaka obanga nasiibyewo obanga nkeddewo. Mukyala agenda kugula katugeze ebintu ku supermarket. Emmotoka mugirika waka. Mutambuza ebigere. Buntu obwo bulaba bunene nnyo mu kulaba nga buteekawo enkolagana eyo. Bubeerenga dodo buliriza nnyo gwa. Lwakuba tunabuyingira. Ate era wamma teri asaba Sara kubeera ng'abeera side chiiki yekka. Ino nze njiina ate kati gwaginsabira. Otulimba ati kati ejja kubeera egenda kubanga mupiira. No, that the problem we have is literally everyone wants goyagala ekintu kyolowooza nze kye mba ndowooza. No, that is not how life is. Paka leero ebintu bino byakyuka weziba nga nomuziza mmwe ewaka mukuze nga kyekyo kye mwagala nawe n'otuketera n'ogamba era ebiseera ebisinga ojja kulaba nti no single mother atera nnyo okuzaala single mother bw'okyegendereza ennyo kati gwe nomuziza ziyinza okuba nga ze kugamba nina okubeera n'omukyala njagala mbeere nga njagala mukyala wange waliyo nze atayagala kummalako mirembe
sagala ebyo bintu byakuntambuza sagala bintu byakuntambuza muzetambule ne Nobert mutugenda mu supermarket sina jengenda kusongenda kukwata Fatuma abeere waka mutume agende ku supermarket nja bikolere waka ebyange byenjagala oba nabyo ajja bikole nze ngenda njasame ku radio ne ku TV malenzire waka biye kati siyagala bintu byakungamba nti Nobert talina nga toli mu kwogerako okusaawa zino kyanaku zino I don't want this interview to be about me, but tuna chinche tuogeddeko nga tutunadde wano. Representing abasaidi ki? Agala beyambu. No, sola kuyamba ne ebintu nganze bwe nyambadde ekitali kyange. Tubulaba I generalize say government abasajja abamugamba fa abasajja. Mu comment section kachanga utandika kunchaza. Ne wakwadde lusinza abadde omugenyi. Kachanga utandika kunchaza. Comment ejemu yoke government no bujjo sikimanyi ntino kikine kirowoozo nkinanzeka. Ejemu zija 5. Kati this is an era that is not the former era. Bino ebintu byakyukamu buli omu alina goals ze. Esawa zino omwala omuto asobola okubeera nga goal ye kubeera nga ayagala kwekolerera ate nga ebiseera ebisinga we all know singa omukazi yekolerera nabeera successful. It is men are always going to be intimidated by that woman. N'olwekyo tatera kubeera choice z'abaki z'abaami kyovola otero basanga teri yonna kyeyombekedde nga ali unsuccessful. Era abakyala basinga okubeera submissive be bana bagala nkolerayo kino neetaaga kino okitegeera ngambye abasinga majority. So chengeza kugamba kiki majority mukwano minority y'abanakyembekedde yeriyo nti nze ng'omuntu agamba nti nze sagala musajja era ebiseera ebisinga even Shiba yakyogerako one time. I want to refer to her interview at one point n'agamba oba ng'oyagala kufuna success ng'eya Shiba ojja kusooka wejjemu ggole ey'okubeera nti no njagala kubeera submissive, I want to be someone's wife because it's not going to happen. Wejjemu ekitwe ky'okubeera nti no ngenda kubalira ku Nobert mpaayo okitegeera. That's when you can achieve your goal of being probably like her. Abasajja bakola. Je bali nkucha abatali ate bangi. Ate nga nero obufumbo tebitera kusurvivinga. Bugundi akola nga bona bakola. Era wamwagaza bossi we. Bossi wakuba because our bosses call anytime. You know that. Tubaye tujja ne bakubira. Sawe zoba n'omusajja manchi abeera agenda okulowooza. Even on a Saturday oshagera kyengamba. So bino ebintu byakyuka. Let people stop thinking tino buli omu agenda kuzaalibwa agambe nze ne mamange katino obolooza abamu bazaalibwa nga tebagenda kufumbirwa. Good. Nze ne mamange namugamba waba yagala goma simishana nabya mikolo nze I'm working nja kumugulira eya satini eya mayinja eya siriki materials najja kuzambala. I know money is going to bring them in her compound, but I will introduce my partner to my mom. This is my partner. Simanyoba, I don't know if I'm making sense. So for you, you regardless. So for you to you don't believe in marriage. Yes, and I don't even believe in sleeping with a man. I don't believe in having this as our home, and I'm sleeping with you every day, Monday to Monday. I love my space. Sa bintu byakumalako mirembe. Ne bweziba nnaku 3 nga nzize kulaba netuweza week mpulira ngo tandise okunsina. That is just me. Omuntu yambako story lumunga musajja bwato nga yagamba amukazi yangamba be wasabulungi ne musajja lwagira bali bake basana agamba by the way kyesa kugamba njagala open marriage. Bere eri. Yes. What is that? Njebiri but katwacho obompasa right chatting nayo yaba ino omukazi omulala. Regardless banaye me I would rather mbere ne space yange na obere ne space yo. Chovola bebiseera ebisinga ko chipe sobola okuwangala ate obufumbo ne butawangala nga maze okwewasa. Because of this, because of these things. Jukiro bade tochimanyi nti no muntu afuluta buli lunaku. Kyekisooka. Obade tochimanyi nti no muntu ennaku ezimu tayagala kunaaba. Obade tochimanyi nti no muntu tamanyi kufumba. Bintu bingi byobadde tomumanyiikeo. Obuzezeze nti oba bwaba katufiga waliwo abawala bamu ababikola nti oba nze nika zange nzooza mulundi gumu. Okitegeera ng'ebintu wali tobimanyi ng'omulaba once lwazze ayambadde akanika akalungi awunya bulungi okitegeera kati oba tomanyi nti nasobola okulekawo esseppiki ng'erimu oba emmere yasigalawo like 3 days ago. Okitegeera there are a lot of things that you don't know about these people. Ebigendo kuletera omukyawa ngo tandise okubeera naye. I'm not talking about literally all the marriages, but obufumbo obusinga obusasika kubeera nti no abantu baneeno kyabadde asubira si kyakoze eki
So I would rather mbeleko nawe ngende ogende like kati Black Sugar mpamu space njogere. Dodo kyebayita obufumbo. It is the only school where you graduate before going into the real course. Obufumbo somero. Yes, somero batugamba. Kati wabanga toyina bugumiikiriza na kwagala kuyiga byobadde tonnaba kuyiga na kumanya. Era obufumbo batojja busobola. Kati twagala tubyawule. Waliwo twogera abagamba obufumbo nga bo bakola ki? Nga gwe bw'okina mu bwongo buno ganzi obufumbo nedda sibwagala era siribwagala. Maybe time will come nawe batandika okuga nti baali bamaanyi ng'ensi batya byokakkane. Because waliwo n'abafumbiddwa ku myaka 4. Waliwo n'abafumbirwa ku myaka 5. Tomanya naye obufumbo bakuweera certificate nga mutandika butandise kubuyingiramu. Segeza nti obeera okkiriza liza tusi zonna ezikola ki? Ezigenda okuva mu ssomero liri. Mugende mu ssomero mutuuke bulungi. Era ly'essomero libawa certificate nga tekuliko pass mark, nga tekuliko nti wafunye 70%, nga tekuliko results. Okulabika mu bufumbo obwo. So Black Sugar oli mutuufu mu nsonga zo ez'abasaidi kiiki. Zobutayagala bufumbo. N'ababagala okufa obufi. Zubeda yagamba nga ani anzija ku basajja. Kati empeta enaku zino like nabojja ngugwera empeta olowooza omuwala mbutebibakanga enaku zino. Naye point ndala. Era in fact abawala bali boolaba baagala nnyo ffe abalina empeta zino. Basaidi kiiki lwaki baddukira mu ab'empeta? Naye nga tulina ebizibu bingi mwe. Bizibu tulina bingi. Tebamanyi. I know. Na topic hiyo najinyumiza mukone mukyalo kati nga nange mubuuza. Netubeera open ne mugamba ffe abawala teffe basinga okwagala. Munange twagala afuna confidence nanti ono alina responsibilities amanyi. Bwe batulowooza tu. Akasajja era munaye tolowooza nti olina omuwala gwezoga naye ate nga ndi mufumbo bunatya kababere baali mu kyaki bano benyini bemulowooza nti akyandala bayanaasaba okukamala kyokka twetulowooza nti mu kyaki tuyinza okufunayo abasajja abategeerekeka mu kyaki basinga okutwagala fe abali committed somewhere okategedde so nga ate mu bakazi kiri the other way around mu bakazi fe abakyala abafumbo ab'empeta kituufu babakwana era bafuna outside marriage ne beegatta naye ekirungi abakyala abo abasinga baba bamanyi nti ayagala bwagazi kwegatta nange kyokka. Basajja batono nnyo ajja ku mukyalo w'empeta naga njagala kuwasa oba kategedde so nga ate abasajja ffe abalina empeta omuwala asobola okumanya nti ono ajja kumpasa yadde wampeta. Anti oyo yaba aspiring okubeera second wife oyo aba tayagala no kati kambuuze yaba ayagala kuba second wife. Ekigambo lwakuba okizunguwaza nnyo side chiiki second wife ye mukyala owokubiri gw'ofuna asobola n'okuzaalira abaana second wife ngabo ebiseera ebisinga nga botera okuyisa omukyala w'ewaka naye bw'omuyisa second wife nti era naye asobola okuba essimu nti era naye asobola okuba essimu n'oviira omukyala wo olw'ensonga okimanyi neeno nayo famire yange nate nga side chiiki etagikuba kubanga nze sobola kwepampalika kubira musajja w'abendi okitegeera kyenkugamba kyekyo anti nze anti asobola ogikuba neera oli waddembe okugijjako second wife omuwa responsibility kye eba eyagala okwenkanankana ng'eya first wife just ekyenjawulo ekiriwo yes just ekyenjawulo ekiriwo nti second wife ono ebiseera ebisinga tasobola ku decidinga kisinziira engeri gyakutemu omwami by the way yes second wife ne first wife balina competition yaabwe endalamu nti by any chance osobola n'okunyiga n'ogamba ono kamuviire ng'ende eri era ebiseera ebisinga ono first wife asobola okumanya nti nina mujja wange nakitegeera second wife namujja wange yazaalira bba wange abaana bameka 2 yazaalayo atya
Your second wife. Joyo. Your competition between first and second at side chick. Side chick kati Never yenjawulo. Chick tazaala. Bogenze bozalira botyo bofusa second wife my friend. Toina kuzala. Second chick mu Luganda ye malaya. Malaya ate mulala malaya omulamuza. Malaya bali bakulamuza mbu. Shuga byebyo. Malaya wakulamuza. Bade sifunanga no budde bunyumyako naye mu kamera wetu. Mukwano gwange ddala. Kituufu uyo. Malaya wakulamuza. Nakinyonyola nga nkigereza ku mmere. Nakinyonyola nga nkigereza ku mmere. Nenkugamba nti emmere nga bakwetedde emmere. Second wife ne first wife basobola okubeera emmere gy'oli mu kulya n'okkuta. Kati ebiseera ebisinga bwe babeera bakwadde emmere ng'oyagala tooke muceere ennyama bakuteerako ka side dish oba kuliko oba zisobola okuba oba ekinyeebwa oba beans kale nga ka side dish nga tebadde mmere yennyini to complement the whole of the food. Kaakati bw'omalira okulya n'emmere n'olya ne side dish gye bakuwereddeko n'ogamba kate n'ova naawe n'ogenda ne ku mudaala gwa chapati n'ogulako ekikomando kati oliye malaya kyekikomando bw'eba mmere. Obireeta mu mmere ojja bitabula naye lwakuba onaaganye buganye kukkiriza. No, kyekyo. Nze bulijjo muwulira ayogera. Ndowooza kyagamba kye bayita side chick. Yono namba 2. Namba 2 era nina n'abantu amubeera. Kigambo ekyo wokiteeka mu Luganda abaki side chick. Si anti kati nze siri Muganda we walina obuzibu. Sogere mu lulimi lw'omanyi. Shall interpret. You will not interpret it. Okay, the thing is. Olwagwanga kina hivi. Egwanga kiribeeko. Yogera. Abantu ku social media. Yogera nze manyi nnimi ngatta. Lero tuli mu kumanya. No but. Oli mudinka. No but. Oyina omukyalo w'empeta. That is your first wife. Singokera ku macha nozaala mu ddodo. Wuliriza akangunywe. Tozanyira mu nsonga zange zino. Va mu bya first wife, smile second wife tobigereza kunzi. Taina gaddayo gawuza. Na first wife. Era kutegeza nsonga eno. Okay, kale tugereze ku Eric. Ziwere ku Eric taina gawuza. Abasajja bafumbo bawoza. Nze nakuza. No sikuwoza azini kuwoza. Kyengeza ko kulaga nti kubanga nze sikimanyi. Tisobola okuba n'omukyalo mulala ne muwasize wala n'embeera naye. Kati kale kanti ina muli. Sikimanyi. Kale it's okay. Eric alina omukyalo. Era oyo nze kati ku ndowooza yange. Ndowooza ate yabadde abeera side chick. Ate ono kyakola ki? Ono yagamba kati kiri bwekiti. Eric alina omukyala. Eric alina omukyala. Era omukyalo oyo azadde babeera bonna oba beewasizza whatsoever. Era ebiseera ebisinga second wife oyinza bw'oba mulokole tebakiriza muwasa. Tena muwasira. Otegera. Busiramu. Bw'aba musiraamu oba ojja kumuwasa. Osobola anti kyengamba oba mulokole oba ojja kukkiriza responsibilities nti aizulu nazaala. Kati kankole my responsibilities, my dues, rent, abeera wa nsasudde fees era ebiseera ebisinga asobola okukubira n'akugamba ndowooza abeeyo be baana ndowooza ono ne bw'abonaabona n'afa ate maama tewamala okunzaalamu. Oyo omukyala namba 2. Oyo omukyala namba 2. Si side chick. Side chick batera n'omukweka. Ye kenyina sana nze nkubuulira. Era side chick takkirizibwa kumanyiira mukyala wo. Nze buli lwe mpulira omuwala yenna nga yeeyita side chick ng'ali eyo n'akeera ku makya. Nawe sigenda kukkiriza. Kubanga omwana nsusi. Ojja musobola. Yogera mu maaso n'emboozi. Kati singa okeera ku makya nze ntera obbiraba waliwo abawala bamu by the way they are confused they come to me ne bajja mu inbox yange nga bali confused olina ngamba nze olaba nina emyaka 2 nina omusajja mufumbo naye takyayagala kunkubira masimu we mukubira amala ganzeko ne mugamba gundi oyagala kukwate omunyonyole ki kyobola omusajja wabendi nze muyita waabendi siwo okategedde kategeera kati malaya yono gwogenda oba okusanga bate enaku zino ne batabira ku switch ne mubala kolaki abeerayo kyegere n'omugamba njagala kumpaako nkuwaayo emitwalo nkagere ebiseera ebisinga musobola butaddamu kuweeraba malaya kisinzirawo omusanze bankuwayo bwe mbeerako ne gundi eno gugwe batekola mbeerako ne kana akakusubu eganye genda mu maaso mbuuza buuyize side chick kubanga ajja tubuulira ye kyayagala okutuwulire buulira gw'obiganye side chick eyo omukyala namba 2 kubanga waliwo jjukira we namutandikiddewo nga twakatandika ng'agamba mbw agenda kukola side chick trip
naye omwami ojja side chick n'omusanga ebiseera ebisinga ne mukyala namba 2 atuuka ekiseera no ebiseera ebisinga gundi omukyala namba 2 atuuka n'ekiseera nga naye kenyini atandise okusitressinga nga atandise okwenkanankana nga first wife. ne side chick. What is a side chick? A side chick is a woman who carries on a romantic or sexual relationship with someone who is already in a committed relationship or married with another partner. Ne namba 2 side chick. Bangudde. Nedda oyagala kuwangula. Oyagala kuwangula. Abawuliza basala omusango. A side chick is a woman who one dates in addition to a girlfriend or wife, usually in secret. In addition to a girlfriend or wife, usually in secret. In secret. Kigeza nti wabanga amaze okutegeereka. Ebintu byembaga sisobola kulembera abantu ng'ebintu byengamba byenjagala okubeera sibimanyi. Uliriza waliwo ne ba second wife ninga baliwo mu secret. Second wife ebiseera ebisinga ategereka. Let me tell you, I'm going to give an example. I'm sorry, this is my friend, she's my very close friend. I'm not mentioning your name, but I know bwana mpulira nga njogera ajja kutegeera nti njogera ku ye. So I there's a certain gentleman that I know. Yali mu kifo kimu kyesitagenda kwasanguza yalina mukyala we naye bwe yali akwana kyali wange yamugamba nga oli tetukyasula mu kitala kyekimu tukuza mwana sisikakasa oba omwana wange ebyo ebintu ntubina kugamba batera okwogera okitegeera that time nga n'omukyala oli gwe bagamba nti no bakuza bukuza mwana that time oli omukyala gwe bagamba nti no bakuza bukuza mwana nga naye bwageza n'alaba ono ono tebakkiriza mulaba n'omusajja neera nga yamwanjula nga kyaliwe omuwala ono n'afuuka na mukwano gw'oli omukyala okitegeera kati ebiseera yali side chick. Because you had to come into the family as a friend. Ochagere in a relationship ne jange kula mwaka gumu myaka 2 kati ndoze yatuka ekiseera nga naye atandise ofuna demands obanga atandise okubeera omukyala owokuki era akomekerera afunye olubuto neera azaala neera bwazaala omukyalo we wakana ategeera nti ninayo kizibu ochege chengamba nti oli naye yazade era mukogera naye yasoka mugamba naye gwo kimanyi nti obadde kyali wange kali no nga yalowooza nti beyagadde of recent ngamaze kubeera kyaliwe kumba ate beyagala ki ochege chengamba nti amana solo oku protecting mentality y'omukyala we at any cost singa oba okyali side chick nera tuvola ba side chick alina amateeka agamufuga naye ate second wife asolokera ku machana agamba mama nze saazaala nze baganda bo tebamanyi nze wamwe tebamanyi nti you're right naye ate okugikola kyo kugifa tuvola waliwo enjawulo masikati ga side chick nechi Musa Hassan agamba sugar si mutuufu era byatugamba just kuwabya nga nobati bwagambye mulinako buzibu ono ate kati musanze mu naye tate John Sentonga ate John Sentonga nabamanyira ate John Sentonga agamba definition ya side chick yeyo ogisome gisoma bugyensomye banna ogisome mukata akwata kiche no ate nze kati sijja nakugamba sijja kwana na muntu ategerera ku correction kitegeera waliwo banategerera ku example betugenda otambula It's okay, you're a teacher by profession. Me, I was a don't insult my slow learners. Me, I'm not a teacher. Then by insulting, then you somero. Nanyanyulanga discussion where you church kule mene gamba mkwano. You will go to the teacher after class. I'm not your teacher. Ochegedde. Nyama kaina tawali gasomo. Wama kogala bago. Agamba bagambe ndakasobola. Teacher gasobola. Sugar bera mwebyo byolimu. Sigala we myaka ujina amala negikububira kawe. Tajirina jigenda ku njokubira. Nonyo omusajja ne. Kati leka nkugambe mmi. Olawe yagala kuba muwagizi gotala bako kati. Nasagala kumukuba. Bana bawagizi boyo dodo nze nabamanyira manye. Eresa I'm coming to reply you guys temufayo as usual. I'm coming to fire. If you don't want to learn you stay. So for ebiretera abasajja okuva mu bufumbo si bingi. Ndebe bitono disrespect. Kati botegera nero kati abasajja kinewunyisa botegera tino nayenze ndi mukuseviga bufumbo bulala tongamba nze nkumye bufumbo bwendi boyenda kuyagala nkusonyiwa nze bwenyina no kitegeera tuyagala kunsonyiwa it doesn't make sense nenda uliriza mukwano sigamba nti doesn't make sense ekintu uliriza ndozo ba obujja bwa katonda bwe bujja okay maybe
nti omukazi asobola okuwulira ng'akusenyiwe n'akuwa ne second chance naye ku basajja ffe olabanga kinene bannange kinene tamanyi nakyogerako buki kinene ne Erica azeze kwagamba kibasukkako kyokka mwetsoke anti omusajja ayinza obutakusonyiwa bulamu bwe bwonna era kyekimu ku biyinza okuleetera n'okukutemuza omusajja wasobola okukutemula oba n'akutemula kasi fe abaagala ogenda mu bufumbo one day bufumbo bulungi abufumbo tebulina tabu advice joyinza tuwafe abali one day abalingizaako one day amujja kubufutuukamu one day advice joyinza tuwa ekisinga obukulu mu byonna kyolina okutegeera nti oyingira obufumbo oba okkiriza ebirungi n'ebibi byonna ebibulimu okategedde ekirala wetunuulire soka gwe nga gwe Dodo wetunuulire oli muntu oli kitonde kya Katonda oyina strengths zo ne weaknesses zo okategedde the moment bw'oyiva ku bagundi ba comment section the moment bw'osalawo nti ngenda kubeera noono mu bufumbo noono nga ye mwami wange ate abasajja bavo bayomba nga togenze kubaako bw'osanyusa naye ng'osanyusa mutima gwo na mwami wo byonna byonna ebijja bisobola okujja nga bigezaako kubawugula naye musigala mutambulira ku mulamu sente bwe ziba nga teziwera mu bufumbo tumalako nti kati gweobanga ekikuyingizayo sente tebuba bufumbo ate kati Dodo mwe muve mu kiraasi yammwe eno bwemuzeeko e Kampala ne mukwata kakadde n'ovuga ku benzi Dodo waliwo kye bayita obufumbo tebutunuulira benzi and in fact kankole nekino era nkitereeza waliwo abali mu bufumbo nga bali mu maka amatirebo nga gasinga ne gano owulira ng'avuga benzi ezakajja latest Range Rover naye nga obufumbo bwalimu tebulina mirembe abanyankole ne bagira nga akasinje n'okeeha waataaho mu bushwere ekyokulina okubanza wakola n'okweha obusingi okategedde nti bw'osala onooyingira obufumbo olina kusooka kwewa mirembe gwe nga gwe okategedde kubanga kulwaki njogera bwe ntyo Dorino olina hidden characters zo nina hidden characters zange nona alina ezze omuntu gwogenda okufuna naye kitwale nti yeggwe kati nze sijja balimba nze nawasa mukyala wange nga tasobola kukkiriza nti sobola okuyomba mu kkale nga lwaki takikiriza anti ate oyombawo otya naye nga mudetingaawo kumbe ensala waya okategedde nina strength yange ng'omuntu naye tenina weaknesses kyekimu naye nti nze ndi bulungi nnyo naye nange sitegeera waliwo wensobola okusala leerwe nenjala n'okukola ki kati naawe omukyalo naye olina kukkiriza nti wano wengenze yingidde bufumbo and in anyway obufumbo si bwa buli omu bwe bagamba so sugar is right okumanya stand ye akono yakidictatinga ye n'agamba nze tekijja kuba but Katonda nsaba atuwa obuwangazi obeere nga wooli ng'asamba kadaali ono ne bw'aba tasambye kadaali asobola okububeeramu nga tisibwa kadaali naye nga bufumbo nga buli reasonable ate biri wadde golozensi essaawa yonna nkubulidde bambi nedda so gwayagala okutunula mu bufumbo wamuwulira Dodo gwatunulira gwalaba akubaddeyo tooki kisinzira ekikutute mu bufumbo eziba sente bwe zibula kitegeeza obujja vaayo nga bwogamba kitegeeza obufumbo oba tebukyaliwo obusibwe obufumbo si sente obufumbo kati kankole nekino Dodo nkubuulira ebiri mu bufumbo ebyaddala mu katimba buulira Dodo owuliriza kino okimanyi waliwo abali mu bufumbo nga babubaddemu emyaka 10 kati myamuteringize fe tudiringa n'omuntu wa wansi oli omwami n'omukyala nga babadde beyagala emyaka 10 emabega nga bafumbo balina n'abaana all of the sudden omwami n'afuna obulwadde obulwadde bwa njawulo waliwo endwadde nnyingi okategedde
oba omukyala n'afuna obulwadde kye bayita obufumbo todduka ku munno gye bali babulimu bungi kati obulwadde obumu kati nga bulaba kansa pata nawo n'afuna cancerous infection yeeyo okategedde oguma n'ogamba ekijja kijje kubanga walayira mu bulungi ne mu buki ne mu bubi ekirala waliwo abaddeko mu bufumbo nga embeera yali nnungi nga balina ssente ne ziggwawo bro ssente ne zituuka ne ziggwawo because ssente tebazidifayinga